Lw'olutalo lubaddewo naye nga kino olutalo lukkakanya olutalo lubadde lw'amaanyi naye nga olutalo olwo teruva ku bayimbi nga bo lwakuba abayimbi mubamanyi babeera n'obusungu bwo kubanga Allen Skin okujja wano it was a mistake. Allen Skin abadde alina okujja mu liyaasi zaffe wano ku Voices and Beats naye lwakuba Allen Skin alina amajjo oba bagiyita gaali egaali eri unprofessional kati mbadde nina wendi ne Yiino Pallaso nga tuli mu kuteesa ku ngeri gye tukolaganamu n'abaana abamu abawano record company namba we balwanira era bonoonye ebintu bingi bintu byonna babyasizza biki kakati Allen Skin ne bamugamba yayitewo ajje twogere kati gaali ye oba bakanyamabe bo ne balaba nga baali disrespected ne batandika ki okulwana kadada nga Yiino Pallaso nga lisobola kibayimba talolivudde naye nga ekirungi kya byonna nti otala tufundikidde luwedde ego kubanga Allen Skin is a new artist but I would like to advise that little boy nti waliwo ebintu ebimu byakola naye ng'ebintu ebyo bigwako obudde alina n'okunoonya abantu batambula nabo biyinza okuba bitunyumira kubanga nze ndi omu ku basinga okwagala interview ezaakola neŋŋamba ono gayi ngali brave understand naye alina okumanya level kwekikoma kubanga abantu mumba abantu ba badman eno industry ogiraba abantu abo abafuuse ba star balina obulamu bwe bayitamu obulamu bwe baavaamu abayimbi bonna anti kakati okoppa ku muntu ekintu naye tokiyitiriza nze nalina omuyimbi bamuyita radio yali yakoppa kamiliyoni ebikolwa ebisinga naye n'atuuka n'abiyitiriza era nebikola ki nebimala nebituleetera ki obuzibu kati bwokoppa Bobi Wine olina omukoppako nti wentandika kino nkimaliriza ntya olina okubaako n'engeri olugero olwo gye lufundikira woba wakoppa gye lutandika nga tiwakoppa gye lufundikira oba ojja kufuna ebizibu okitegedde buli kintu oba wakoppa Bobi Wine gyemukoppako bino na bino naye yabiggalanga atya kubanga kati eno record company namba yamaanyi balwanidde wano eri corporate kitegedde anti kakati abagenda okujja okulaba Pallaso tebaze kulaba lutalo lwe Allen Skin baze kulaba music we era luno olutalo oluguddewo bugwe luzze mu lyaso mpise poliisi engoma zibadde zimutera mukwawawa zisimanyi kulwana nenkubira bakyali bange poliisi munyambe mupye poliisi poliisi yerukakanyiza naye nga kiseseza kati tulinawe lutuuse Allen Skin ate ne bamuteeka ku patrol kati ate nga nze sowakkiriza bintu ebyo kati nga mpulira ate ekisa ate nga nkokwegayirira abapatrol bamuleke ate abapatrol nga bo bagifudde bizinesi abapatrol nga yo bizinesi bafuuse bakambwe nnyo bamutwala naye nanyamba ekintu kimu bannemeredde nze yabayise nga sikyasoba bakontrolinga bame bamutwala naye nagumiikiriza ne bona natula ku patro ne bamala otula ebadde simuleti nagibuukako nadduka emisinde naye nse sekatono ffe
kala nga nze muwagizi we njagala dduka ennyo baleme musanga ebitera nekyo obusongo bubabuze waliwo bwe bali bagenda okukasuka okuva ku kalina eyokusatu okukasuke wansi nemagamba nete muntuletera bizibu olutalo lubadde lw'amaanyi nga tolina bw'oyinza kukwatako era omukulu ono gwolaba bigwange wati otogenda mu kamera kale ono mukulu be batuwa ekifo kino okukolera olyaso kifo kya kitiibwa bakiyita voices and beats. It's a new record company. Naye omukulu ono bwonoonye ebintu bye byonna kompyuta bazaasizza amataala simanyi na wamwetondera kubanga nze zino lyaso zinazikulira bandi yange yekola wano yokubira lyaso nze ayogera na wano kati nina okufunayo ka meeting bano simanyi kyokola kutadde mu kamera ensi ekuneetondereko oleme kunsaba sente nyingi nnyo ngonsasula bye bwonoonye but in this scenario, this is a gangster or a crew, a duo, let's talk about Chigambia. Pallaso tuamua kule wano because tumwagala tugamba pia chagono nagamba tukole nekusinzira ku mbere ebadde tusabye Katonda ebintu ebikwatagana n'amaglass they don't get broken. Naye to this scenario it is a way of making art organized. Njagala ng'ambe ntitomanja kikunteseza mu kamera kubanga manyi oyagala kumanja njagala tutuule tomorrow meeting tulabe obuvuyo obukontrolinze obuvuyo tubukontrolinze naye olishuwa nti olutalo luno luwedde ankoca olutalo lwo luwedde kubanga alien skin omanyi lwaki olutalo lwo luwedde kubanga alien skin atuuse n'ategera ensobi neyeetonda ne beewane haaga kati olutalo ne ludda ku polisi gye twayise gye tweyitidde nga teyefuuse problem kati ate yakudayo ati okwata alien skin abantu beyambadde andi kakati babawunsa babo kati kirabika ono abadde alowooza babawunsa ono abayagidde naye mu kwogera otegeera nti omusajja yasi talina buzibu oyo alina respect